ali bategeeza ki ebitongole byaffe ebikuuma ddembe naddala bannaffe bano abagamba nti bakuuma bannayuganda n'ebintu byabwe bakyali ku mulamwa ogw'ekintu ekyo. Tuntuneko n'ekiri e Sudaani. Nkomawo tovaawo. Tosubwa programu yo ddala ekituufu kyeki. Programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga. Gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna. Eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako. Ebeerawo buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweerezaawo Kanyike Henry Mayanja. Togisubwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Sheikh Dalaus. Buli Lwakutaano tosubwa ssaawa 10 ngenda kubeera wano mu mpewo za ABS nga nkuttotolera ngeri ki gy'oyinza okuvunukamu ebizibu by'ensi eno. Tosubwa. On the date of 27th, the date of 27th, it will be the day of anointing. But this anointing gagenda kwawukana ku ga bulijjo. Jangu osazeemu endagaano enkadde. Ezimu ozimanyi, ezimu gwe wazikola, endala si gwe wazikola. Zaakolebwa bajjajjaabo. Jangu okole endagaano ne Katonda. Jangu okole endagaano y'obugagga. Jangu okole endagaano y'obulamu. Jangu okole endagaano y'okuzaala. Easter Beach Carnival cheza Easter Money y'omwaka guno yakuyingira mu byafaayo ku Aero Beach Entebbe mu Nnyonyi anti Luma Events eyabudde bakomidye n'abayimbi bonna mu ggwanga babadde ku stage gaggadde esokedde ddala ku lubalama lw'ennyanja n'entimba obwaguuga era nga guno gwe gunaaba omulundi ogusokedde ddala okuba n'empaka z'amate okuva mu bizinga byonna mu ggwanga era ng'omuwanguzi nte owakubiri mbuzi owakusatu ndiga owakuna nkoko jangu ne famire yonna muli ekyennyanja nga bw'odigida mulete n'abaana ebyokuzanyisa byonna weebiri omuli bouncing castles ne bakazanyikirizi b'abaana bonna ng'eseza omuto bikukuju vinja jingo tosubwa okulinnyako mu nnyonyi ku bwereere okuvuga mu lyato ne zi speedboat okuzanya endiba mu musenyu n'ebirala bingi byonna ku Easter Monday ku Aero Beach Entebbe mu Easter Beach Carnival emiryango gigulawo saa 2 ez'okumakya okuyingira mu dda ate abato budo byonna bikutuusibwako ekizigo sure deal Centenary Bank ne Soda Wali Ham olwo ne bitegekebwa Luma Events. Microphone. Oh, you love me very much. Wanji kino kimu kya 10. So this is baby, I love you. Guram Sadwa. Baby, I love you. I love you too. I love you, Mama Dani. Hey. Kawala. Mama Dani. Hey. Nakabanyo. Wanji High five. High five. Hey. High five. High five. Banange muntazi. Kakati. Onywamu katini. Onywamu. So you take nange some nkulaba. I see you. Bye, Tata. Bye. Okay. Bye, baby. Bye, baby. Magala. Katundo. Oh gosh. Dindako. Wanji. Musumba. Omwami wange antumye akalabo kano katono nnyo naye antumye n'aŋŋamba ti weebale nnyo weebalire ddala okuntusa mu ssali endimu
era weebale nnyo okukkiriza otuzaala kuba ye yali amanyi nti ojja kuŋŋaana okubeera naye kuba ye musiraamu. Because he's a Muslim. Ebyo sirina buzibu. No, me, I don't have a problem with Nabagambye that. enjiri y'okumakya ky'olonda pakira. In the morning, I told you, whatever you pick, you pack. Tobuuza nnyini kyo. Don't ask who is the owner. Todda kuwooza nti omusajja musiraamu musumba gwe pakira. Don't go into that the man is a Muslim. You Nange just kiba pack. kineetagisa kujja muzikiti nja kujja. Even it requires me to come to the mosque, I will come. Era akalabo kano musumba nsaba okasumulule kuba ajja kumanya nti nkatuusizza. Nkasumulule. Can I Leeta nsumulule. unwrap it? A kanzu. Omwana omulenzi ono ng'alina effujjo. Hey. Kwegamba alinga angulira ekkanzu nsobole okujja nga nyambadde. He bought me a kanzu that I go when I'm putting on. Yeah? Katonda wa nyambaza. Let me put on. Njagana mu lujja lwa Yesu nayitani siba muzadde n'endyatula mama njagana gazaala kuzaala siba okuzaala kukyagana njaganye mu lujja lwa Yesu nakola ntya siba muzadde n'endyatuma mama njagana gazaala kuzaala njaganye ze nakola ntya siba muzadde n'endyatula mama njagana mu lujja lw'obange Jagana mulu Jagana. Tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki. Programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga. Gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna. Eno ye program mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako. Ebeerawo buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweerezaawo Kanyike Henry Mayanja togisubwa. Baagalwa abalungi, tukomyewo nate mu programu yaffe ddala ekituufu kyeki mwetukwera tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala era biguddewo mu ggwanga. Ng'olwaliro bwe nabagambye nti leero tooki ngenda gitunuza kubanga amawulire gano tujja gakubamu tooki ku lw'omu ku wiiki ejja Olwakutaano lwa wiiki ejja nga ndina omusumba Kyakulaga James era mpozi nja kutegeeza nti awaddeko awo katonotono tulina omugenyi ajja okujja wano tumwogereko naye ababuulire ki ekigenda mu maaso. Kakati nga bwe nabategeezezza nti waliwo engero nyingi ezigereddwa. Abasajja abasinga obungi beewaana nnyo n'aveenaga nti nze gwolaba ndifiira mu basajja bannange, nze ndifiira mu basajja bannange. Kati omutawaana bwe gujja oyo bamuyisa mu kasooli. Lwaki? Anti kasooli yabeera n'ebirevu ng'ebyabasajja. Kiri kisobola okutuukirira nti ndifiira mu basajja bannange. Ate bw'aba mukazi n'aba n'eŋŋombe ga nti ndifiira mu bakazi bannange, nze ndifiira mu bakazi bannange. Oyo omutawaana bwe gujja bamuyisa mu ntungo. Lwaki? Kubanga entungo erina ebintu ebifaanana amabeere, kisobola okutuukirira. Ate bw'oba mukadde nga nze n'otandika okugamba nti nze ndifiira mu bakadde bannange. Kakati noffe emitawaana bwe giba gyazze ffe batuyisa mu jjobyo kubanga lirina obunankani obufaanagana n'envi. Kati oli byava agamba nti kyosiga kyokungula. Bw'osiga kawo okungula kawo, tosobola kusiga kawo n'okungula ssere, era tosobola kusiga ssere manya kusiga ssere n'okungula bijanjaalo. Kyosiga kyokungula. Akati bwe tutunula bintu bino, lwaki ndeese kintu ekyo? Ebintu ebiri e Sudaani mu baganda baffe Abasudani byewuunyisa. Abantu batandika mpola mpola okwekalakaasa.
amaanyi g'abantu ne gatandika okuvaayo, amaanyi g'abantu ne geeyongerera ddala okgenda okwekanga nga ebitongole ebikuuma ddembe nabyo byegasse ku maanyi g'abantu. Ati waayita mmeka nga omukulu Umar Bashir abadde omukulembeze wa Sudan nga bamunaabidde maaso, naye kaakati omukulu oyo gwe banaabidde maaso e Sudan ayina omukululo gwaleseewo, era ogenda okwekanga ng'omukululo ogwo gwakutte. Oluyinza yawamba buwambe naye bawambye muwambe. Bw'abadde mu Sudaani kigambibwa nti abadde atuluganya bannansi ng'abakaabya obukoko, ng'abatulugunya. Ekiseera kyatuuse omukulu Umar Bashir budde bwali bwakumakya yali asaala subuhi, omulenzi najja namwesimba mu maaso n'amugamba nti mukama wange kati tokyali mukulembeze wa Sudaani. Agamba kana akalenzi kaje agenda okwebulunga ati nga yenna ali mbajaasi, agenda okumagamaga abamukuuma nga takyalaba n'omu. Okumujjaawo baamutwala mu kasenge ne bamusibira eyo. Mu kasenge mwali nga takkirizibwa kuwuliziganya na muntu yenna kaabe wa famire ye. Oyo nga yabadde omukulembeze ow'okuntikko, abadde omukulembeze atayisibwamu maaso. Okukkirizibwa okukakana nga takkirizibwa kukwata oba kukuba simu okujjako ng'afunye olukusa okuva mu kakiiko k'amagye aka Military Transitional Council. Oyo ye mukulu Umar Bashir. Ennyumba eno nga mweyasibirwa nga yeebulunguddwa abajaasi, ate ekikomole ekyawula ekitebe ky'amagye ku minisitule y'ebyokwerinda nabyo nga byetooloddwa abajaasi. Kaakati takyayina bwekyusizo nti addeena wadda takyayina bweyekyusiza. Kyevudde gamba nti mukulu w'eki guli gwakoze eki gwaleseewo. Kyenagambye nti ndifiira mu basajja bannange, omutawaana we gujja bamuyisa mu kasooli, kuba kasooli yayina ebintu ebifaanagana ebirivu by'abasajja. Ate bw'aba mukazi nti ndifiira mu bakazi bannange, oyo bamuyisa mu ntungo kubanga zeefaananyizako n'ebintu ebirina amabeere ngaaga abakazi. Ate abakadde nga nze ffe nze ndifiira mu bakadde bannange, ffe batuyisa mu jjobyo kubanga lirina ebintu ebifaanagana eki envi. Kaakati n'omukulu ono engeri yagambanga nti byonna byebimuliko kaakati era bw'ogenda okutunuulira ennyo nga bwe bamujja mu kasenge ako ne bamutwala ne bamusira mu kkomera ekambwe. Ate mu kkomera mu ekambwe gye yagenze eyo n'asangayo be yatulugunya. Kaakati tunulya ng'obadde mu poliisi oba mu abakuuma abasibe aba prison, oli kumusiba omupatu n'omupa batuuni n'osamba kaakati ogenda okukakananga nawe bakusibye ng'oli naye mu kkomera. Olowooza muli mutya? Kati noono mu kkomera ekambwe yasanzeeyo be yatulugunya, bayasanzeeyo be yatulugunya. Mu bannabyabufuzi Bashir be yasiba n'abasindika mu kkomera lino basanze kuliko Sadiq El Mahdi, oyo mujjukire nti yalondebwako ku bwa pulezidenti, Ali Osman Taha ne Mulana Muhammad Osman Migirani munanga manya gazibu olimi olwo nalwo luzibu olina kusooka ddulya osobole okwatula ekigambo. Kaakati okukakkana ng'abo be bantu basanzeeyo.
kyenva mbagamba nti bannange kyosiga kyokungula. Kakati bwe yasiga Sere era munnange akungudde Sere, kati Sere gwe yasiga ali mu kiwundu amunyonyogera. Manyi Sere oyo yajanjaba ebiwundu, yasiga Sere asobole okujanjaba ebiwundu bya banne, naye kati afunye ekiwundu Sere amunyonyogera. Kale tufuna kyakuyiga ki ku bintu ebiri e Sudan eyo? Ekyokuyiga ekifu ekirimu nti amaanyi g'abantu, abantu balina amaanyi g'abantu mugegendereze. Oyinza okubeera awo ng'ogamba nti nja kuwa ekyokulabirako. Twalina wano omukulembeze yali omukambwe ennyo, Idi Amin Dada, Field Marshal, conqueror of the British Empire. Era yalangira nti yagenda kufa nga mukulembeze, ngenda kufiira Mukama yaŋŋambye nti ngenda kufuga Uganda paka lwendifa. Amaanyi g'abantu gaagaana. Basooka ne bamulwanyisa nga bayambisa emmandu ng'abantu bagaanye, ne bagamba ate mujja mutwala, tebaamugjaako. Naye abantu bwe bagamba nti nedda tukutadde, amaanyi g'abantu gaatwala Idi Amin. Wadde abantu bagamba nti sabasaba, naye gaali bw'amaanyi g'abantu. Obote yakomawo. Naye era maanyi g'abantu kino n'omukulembeze w'eggwanga akimanyi nti gaali maanyi g'abantu agamuyamba okuwangula Obote. Kati amaanyi g'abantu ge gajjeeko Bashir. Mu Luzungu amaanyi g'abantu bagayita batya? Naye nga bwe nabagambye nti tulina omugenyi olunaku olwaleero, sijja mwanjula, ajja kweyanjula yennyini ng'atuuse wano. Kansabe omukulu omuwologoma Reagan Ntale ampumuzeemu katono nnyo, nkomewo n'abagenyi nga twogera ku bintu bingi. Nga bwe nabagambye nti tujja kubako tokirwabe nti abakulembeze b'eddembe bakyalina obuvunaanyizibwa era bakyatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati awo we tujja n'abagenyi baffe. Nkyali Kanyike Henry Mayanja, omwana wa Mirine Mulago. Mama wange nkwagaliza amazuukira ga mugama wange, ga mukama waffe ogayitemu bulungi. Baganda bange bannyinaze mwenna mbagaliza amazuukira ag'essanyu. Saako abantu tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki. Programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga. Gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna. Eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako. Ebeerawo buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweerezaawo Kanyike Henry Mayanja. Togisubwa. On the date of 27th, the date of 27th, it will be the day of anointing. But this anointing gagenda kwawukana ku ga bulijjo. Jangu osazeemu endagaano enkadde ezimu ozimanyi, ezimu gwe wazikola, endala si gwe wazikola, zakolebwa bajjajjaamu. Jangu okole endagaano ne Katonda, jangu okole endagaano y'obugagga, jangu okole endagaano y'obulamu, jangu okole endagaano y'okuzaala. Tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki. Programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala. Bwe gaba amawulire keetonye kegwake jako akawowo ABS TV. Tukeera kutawuka ku makya n'akawungeezi.
era mu parliament ojja kukaza poliisi. Obubenje obugwawo ku nguudo ez'enjawulo kiva ku nvuga mbi oba butagoberera mateeka. Ekkubo lino kale lirimu enfuufu nnyo, abamu kirabika tebalaba, n'olwekyo emmotoka evudde eno ku misinde. Amawulire omuli Kigudde Waani ag'ebyemizannyo. Mpira unapigwa kule. Jako Akaowo n'abasirikale abapoliisi abeefuula mu simanyi batabangula eggwanga lino olwokuba poliisi tujja kubamenya embafu tuli bannayuganda batuuze mu buli kanyomero. Inspector General of Police okulaba nga tutandikawo national security eya boda. Wano ku EBS TV nange Nabuma Reste ne munange Semaganda Fox Stars muzzukulu wa Katongole. Tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki. Programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga. Gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna. Eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako. Ebeerawo buli lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweerezaawo Kanyike Henry Mayanja togisubwa. Tukomyewo nate mu programu ddala ekituufu kyekimu tukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebiba bigudde mu ggwanga. Nga olwaleero nga bwe nabaga nti ngenda kuba tooki mpapula z'amawulire tugenda nga ndine omusumba kyakulaga ku lunaku lwokutaano lwe tugenda okuzisensula. Tugenda kuzisensula nokuba mulimu bingi bye tukuŋŋaanyiza, naye kati olwaleero ndi n'abasajja bano. Abasajja bano boogerezi ba firimu, aboogerezi ba firimu abeefaananyizaako bajjingo bavijja junior. Kati bo bennyini bajja kansookere ku mukono gwange ogwa kkono. Ssebo nkulamusiza nnyo. Nange ssebo nsanyusa okulaba n'abandaba ku ABS television. Nsanyuse nnyo obudde bwe batuwa. Bweddawo omuntu asakulifayizinga kyamaanyi nnyo okubeera ku pulogulaamu eno eya Muzeeyi Mayanja buli lunaku. Mbayitako nga bagiraba, nange ndi mulabi waayo. Nsiima nnyo kyovudde ogamba nti mukanzije muyo nzijeyo ekintu kyange ya Muzeeyi Mayanja. Nange ebbanga lye mulabidde nange mpa omukisa ate mbeeko information gye ntuusa eri abavubuka bannange. Nsanyusa okulaba yenze Vijje Muunu musajja wa Kabaka. Abasinga abadde yabalaba ABS bamanyi bulungi nnyo. Woyogerera firimu n'okatagga. Yes, nzogerera ne besasi nali bamutwe kati nzate kyange kikyukamu. Ekyo kikyukamu kiti nze ndi musajja yogerera firimu ez'Obwakabaka nenjogerera nentayikamu ebikwatagana ku byakabaka ebiwaffe wano okuva ku mulembe gwa jjajjaffe Buganda, ebyafaayo ez'amateeka okuyiga kale ng'okwo action ezo tozigenda munyange bajjinga abo goli mu adventure zino kooti kaziina science kunnyonnyola ebyo ate ku mukolo gwange ogwa ddyo nembaako ne buli andaba eyo ntwala omukisa guno okwebaza Muzeeyi Mayanja awamu ne ABS ne sisitimu yayo yonna okwewaayo okuweereza eggwanga. Nsanyuse nnyo okulabika ku mpewo olunaku olwaleero. Amannya mpitibwa Big Rancher Hudson, nga mu field yaffe eri mpitibwa Promoter Hudson. Mpagira mirimu gy'abavijje. Gwobateekamu gwobaseesaamu bavijje tuzikola nga tuzikwasa ye yamanya gyetuukamu Embalala gyetuuka e Masaka kaakati nga tunagenda wala kansooka empiseewo akantu kano nti Bamulago Theatre Kings abakuzanyira omuzannyo omukazi mu Kasero ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo bajja kubeera kaleero ku Greg's Guest House n'omuzannyo ogukyali omupya Zoboota. Abazanya bakuzanyira omukazi mu Kasebo bonna mwebali bagenda kubeeramu bazansanze bateeta muzadde ne batuusa Sozi Loziyo n'omusajja omuloge Luswata tujja kuba naye ngenda kuz'omwezi 23 Mulago Theatre Kings bajja kuba Kasangati ku ssomero eriyitibwa Kinaawa Senior Secondary School n'omuzannyo omukazi mu Kasebo.
eyo programu y'amazuukira bwetyo bweri kakati vijje muuno sooka firimu ki gyewayogerera n'ogamba nti eno gyempulidde nga nange njogeredde mulina empulira nga firimu ezo kawoti kaziina firimu nze njogerera firimu buli firimu baidewo gyenkwatako njogerera bulungi naye waliwo ekiseera wekituuka n'ogamba kati nkoze hiiti yo ogamba omuyimbi hiiti eyo yitya ye firimu ng'ogenda gisanga buli wamu ng'omuntu agiroota n'aginywa n'agamba omusajja yakoze firimu ye firimu gye bayita the princess weyanga era mugikola nemanya nti ngikoze eggwanga lyonna ligitegedde nenjagala nange bandabeko live kwekola ekintu omulamwa gwa leero ogundeesezza wano nti abogerezi ba firimu nabo basobola otegekako mu bifo nga Serena Hotel bayinza okuteekako ku Sheraton n'okuba omuntu ka firimu akempolempola ku zi Twin Tower zi hotelo ennene ekintu kino tekibaddeewo abasinga abamu abali eyo omulimu gwaffe guno bagutwalanga nti ogw'abayaaya ab'ebibanda muli abibanda ab'ebibanda so ne batamanya nti ababisookamu bannaffe babyonoona bajjajjaffe zimbayita bajjajjaffe ekintu kino tebakibagirawo kulaba nti ne firimu tusobola ogissa mu bifo ebiri executive lwakuba bo bamanyira byakuba masasi ebyo omuntu asobola kubiteeka mu hotero ye tebabireekaana neri emundu evuga ali ne oyoyo omuntu alina mu kunywa kyakunywa kye Katonda oba omwenge gwe ate ebintu ebyo bireekaana bitamiiza notamirira ddala nekongerako abyobangoba kale kakati fe abakola obwempolempola nvuddeyo yenza vijje mu firudi mazeemu emyaka nga 8 kati myaka giri 8 okadiye kadiye kituufu naye nange mukuba yiti princess weyanga ntegese ekivulu ku Twin Tower Hotel njagala abantu bajje firimu emu bweti nga njogerera eddakiika 3 bazirabireko emitwalo 2 n'emitwalo 2 mutuuze ku seeri abogerezi ba firimu bajjabite ebyokusaaga jingo nga waliwawo okikola gundi Musa Jovani Musa omusajja wuuna abakubiyeko akavumu firimu Blood Sisters nebaza omusumba Pastor Yiga nti apise nnyo akazannyako obwiki nti akazannyo kakubye hiiti nga ne wakategeka ekisaawe n'ategeka ekisaawe n'agamba nti episode ezisembayo mu Blood Sister ziri gindi awo tugenda obabuuliza ebibuuzo byebadde bikakwatako muwangulira ku stage ekintu ekyo buli omu nasobola Jovani omuwadde ekyokukola wokolera hiiti ne concert ogiyizaawo kubanga olwaleero terujja kubanga lwanca kati twine gundi eyo efusangibwawo Twin Tower Hotel eri bwayise ku 3 nga wakayisa ku hotelo la Grand ewali opposite Kolpingi Hotel Twin Tower Hotel era kalina oba ogiraba mpanvu nnyo kifo kiri executive tusazeewo tutegeke omuntu alabe ku firimu ey'ebbeeyi vijja kikola ati abamu balowooza nti tubikopa kompyuta zitulagirira tukola tutya njagala njogerere nga wempita ne mu bantu police experience omusajja ng'omupisa ono omusajja omupisa omutuusize ne ku seryo nti agenda kukola gundi firimu ku mitwalo 2 mu Twin Towers olaba abavijje bano nzikiriza nti buli Katonda buli omu amuwa oba twandikiise kitono oba talanta bantu bangi abamanyi enzungu abasoma mpaka ku university naye nga tasobola kikola tasobola eyo eba talent omuntu okukwata firimu n'aginyonyola bulungi neyasoma nagiwa obudde naye nze mpulira nnyo ennaku nga vijja akoze firimu atadde mu kaveera firimu ye agenze agituuziza ku library bamuwadde gumu 8 bamuwadde mitwalo 2 can you imagine ogitulidde essaawa 2 ogistadingidde wiiki olina okusoma ebyafaayo tolina kukola mistake osome plot ya firimu yonna kikutwalidde kale ennaku nga 4 ekitine nnyo kubanga abo bennyini abagenda ogikugulako bw'otagikola bulungi bagenda kujajinga bagenda kukulamula nti tamanyi nakwogereza naye ng'ategese emitwalo egi 2 mazima ddala kaakati gwe okikola otya
nze nganze amanyi bwe wanika nensi naye kuyambako kuwanika naye kuwanika ne kuteeka ku ddaala twagala tukijje nze wembeera n'abatono nga basobola okumpa mu firimu yange emitwalo 5 nga ngenda naabo twagala tukijje kussa byavijje okukwata CD n'atambula ekibuga kyonna atambula ne ka CD afuna omutwalo gumu 13 bavijje sente tulina kuzikolera mu bivulu ng'omuyimbi eyo yewali sente zaffe naye tebannalaba ate tulina okuva ne ku ssa ly'ebibanda ekibanda omuntu ayingirira siringisi 2 muzeyi mayanja bisatu firimu 2 kakati efulu vijje Saalongo Jingo natula mu kibanda mwenna mujjudde bugumu n'amasati bagajeemu ate ge beewujjisa balyamira n'abasigala bafuuwa balifumira omukulu ali mukakalabya firimu kakati gwe ba firimu ogisolozeza siringisi kale 5 omuntu okuyingira mu kibanda gwe ogenda kutuuza abantu bameka Saalongo Jingo omuwe emitwalo 5 oba 3 ogenda kuyingiza abantu bameka ku kibanda bya firimu nga obiraba ebiri wano naye kakati godidde firimu bagiyita batya Princess Weyanga firimu ya Weyanga ogitutte mu Twin Towers kati ab'ebibanda togenda bakuba ebigo kubanga kati bwe banakula bwe bajja kukopa naffe katugendeeyo kyekigendererwa kyo okujja bavijje mu bibanda ekigendererwa kyange kujja bavijje mu geto zebwagise balyeko n'abaami emuyenga bave mu fiya nti tusobola olaba omuyimbi eyakajja akubye kahiti akamu yeeramula ne bamulanga wali mutwalo olwonze vijje muno akoledde emyaka 8 Saalongo ali mu myaka 4 ayogerera firimu myaka 4 n'omuyingirira siringisi 2 siringisi 3 oba kitusale naye nga tukikoze ne mu Serena tujja kugiteekayo firimu bagirabe mu Serena waliwo ekintu kimu tuzanya firimu tujja kwigana nakulabira mukazi mukasebo tuzanya firimu nga ziri mu lulimi Oluganda kakati ate namwe ne muzoogera nga muzoogera mu lulimi Oluganda kigendererwa ki ekiri mu kintu ekyo kakati ekigendererwa ky'okuvunula firimu eri mu Luganda era nitugiza mu Luganda ekigambo vijje mu bulamba bwa vijje ekigambo vijje kitegeeza video joki oba video joka omuntu oyo aba mujubisa aba muntu mujubisa gwe firimu yo tosobola gizanya kennyini n'ogijubisa yadde ogizanye mu Luganda naye ffe omujubisa nze joki ngenda kugikwata woyogedde ebigambo 2 nze ngenda kwogerawo ebigambo 5 omuntu akyamuke gwe kyotasobola mukyamusa abantu mbakyamudde nnyo kyekitukwatisa firimu ez'Oluganda era netuddamu tuzijubise si kuzivunula tuzijubise tetuli bajubisa kino ekintu kyetukola abamu bakuyita kuvunula translation tetusobola kola kintu translation kuba tosobola kutranslatinga firimu ya muntu ekigambo translation walabako firimu ya Yesu muzima yanje nga Yesu ayogera Luganda ekyo bayita translation naye ffe abakola kinene waliwo ne firimu era zendaba endala nga abazungu boogera Luganda nga boogera basi eyo firimu eri translated ffe tuli ba editor ba dubbing editor abagiddamu ne tujja editinga tetugijubisa naye kakati promoto bakigenda wani omusajja wandiise firimu ye agitadde ku maketi mugijje mu lulimi lwe yagiwandiikiramu omuzungu mumwogeza Oluganda kati temuvunaanibwa ekintu ekyo twali mukeera mu nkiiko nga bagamba nti twonona firimu omusajja agireeta mu origino ekyo obuziza ekibuzo kirungi nnyo era kino njagala okitegeeza eri eggwanga lino Uganda era oliraba nti Uganda ndowooza era ogiwulira nti muli Uganda abasajja bano bakimanyako nti firimu zaabwe zino tuzisaamu amaloboozi bwe bazisaamu amaloboozi ebigendererwa byabwe bibeera biki tibafunamu akasente bafuna sente mmeka
bafuna sente nti filimu bagitunda siringi 15 shilingi siringi 15 baseka Tom Cruise kugundi Eclipse wano yali egundi eno musoroti era bintu bye bimu twaliyo fena ne gundi Tom Cruise amusaji wa filimu ya Angelina Jolie ne Angelina Jolie abantu bano banange nga mwanda bako Tom Cruise wange si ne Angelina Jolie majala omukazi oyo soroti mwenyini wa soroti oyo Angelina Jolie wa Hollywood kakati ne bagamba batya ne babuliriza ku filimu ye Uganda wa bakimanye ekintu kino kye tukola musango ne filimu eno gye tukwata ne twogerera omuzungu nga filimu ye akyajagala nga akyajagala toyina na mukisa kugira bawuwo n'okugiraba mu nnyumba nga tanagikola mu sente zizayagala tosobola kugirabako kakati olwo abaani abagiraba nti bagiraba ogiraba mu sinema ogenda olina kuyingira sinema olina kuyingira sinema kali bino byetulaba kati byabikowakowadde public domain public domain ne bawa abafirika banoonye ettooke afunyemu kyafunye afune batuwa batuteeka mu buteesi fe tulina olina entobo egende Bulaaya ogule siddi kuba siddi bagitunda emitwalo 10 oba 5 kitalo nnyo nze nga ngwata miliyoni 18 mbungula siddi njirabe bweti naye eyo kasaba okukola mu sente nga batuwa fenaffe nga tujja tutetenkanya agitunze ku kkubo ajogeredde naye nga guba musango naye tuba tugijje ku public domain nti baba batuwa baba batuwadde kakati ogenze ku Twin Tower Hotel Makerere Kavule nga oyisizza ku hotel la Grand era obuuza Twin Tower ennaku z'omwezi nga 10 May ogwokutaano emmotoka amaboda ab'ebigere bonna bagenda kujjuza gundi Twin Tower Mzee Mayanja Zenaguzi Group abantu babeera tirinyi omuntu ali Busia agamba zinategese taxi egenda okujja genda kuleeta taxi egenda okweyiwa mu kibuga Kampala ku filimu bajogerera batya kati ekintu ekyo jingo naye kyatyo okukola atyo kikola Junior atyo kikola abasajja boogerera obuzannyo bavijje Giovanni MBS bajjeeyo abantu babategedde naye atya okutegeka ekisa kati muri babiri bwe muti mutegese ekintu kyamuba mwegatiddwa ku bavijje bamita bavijje abalala tetulina bavijje batuwerekedde era wetegereza obulungi ku posta ezafulumiziddwa mu Kampala kuliko vijje muno yekka njagala kubalaga nti oli omuntu amaanyi vijje alina amaanyi kwate ku promote mu ngalo kubanga badde abantu olaba fe era bwetugenda okuzanya omuzanyo ku stage era wabaawo abakuwerekerako nogamba nti gundi ajja kumperekerako n'omuyimbi gundi kwegamba okusobola naye kati gwe nogamba nti nze ngenda kikola bwomu kuba mbadde mmanyi nti mubakuwerekeddeko muliko Jingo muliko Junior mulimu Musa ebafiya anti kati obuzibu bw'abantu bano sokwata essimu n'okubira nti vijje Junior waki tetutegeseeyo kintu banajja ekyo balina mu olaba olinga ayagala okudiscouraginga akumalamu amaanyi onogamba nedda nze kanteekewo kamuleke nze kankitandike balirabira ku nze nti nange nsobola otegeka muserena omuntu agenda kugamba munu otegeke firimu ku mutwalo n'emitwalo 22 n'emitwalo aga era okuyingira kuliko okw'emitwalo 2 kweno filimu Princess Weyanga ngenda jogerera Princess Weyanga kati vijje gundi agenda kugamba vijje tali eyo abantu filimu ya 3 mu kibanda akwate kubo omutwalo gwo emitwalo 2 ajje mu gundi alabe filimu leka naawe genda bikusalelulwo toteeka mu sente zisse mu birala tossa mu gundi agamagezi bagakuwadde n'ogagana n'ogamba stage y'ekibanda ngivuddemu stage y'ekibanda tugikooye kati bw'ova mu Twin Towers ogenda bwa Muserena bw'ova ku Twin Tower tukiza mu Masaka nina okutambula Uganda yonna ng'ogenda okikuba nga ngenda nkikuba kakati nsaba muna Uganda ali eyo ne bavubuka bannange omulimu gunene ogw'obwa vijje innovative idea twagitandikawo butandisi si mulimu nti gavumenti yagutongoza naye
nzikiriza nti nga negatiddwako abavubuka bannange basobola okumpushinga nange nembako wendaga tebansuulirira tebandekerera Muzeeyi Mayanja naawe kennyini ssebo ate kati sikuwadde empewo esi kati ekulabye akati mu kaseera kano akasigaddeyo akatono ennyo oba kaki bw'osulayo eri bannayuganda? Nandyagadde okubiriza bannayuganda bonna mu nsonda z'ensi yonna mu Uganda nti mu kifo ky'okumalamu amaanyi wagira buwagizi, mu kifo ky'okumalamu amaanyi wagira buwagizi, kyoyagala kyoba owa omukisa oyo akirina muwa omukisa naawe ojja kifuna. Tusapootinge muganda waffe mukwano gwaffe kintu kikwateyo. Kazi gundi eri luddawa ekibanda kyo bazibandinze bonna mwatwamanyira bibanda kwe kibanda ekyo kiri luddawa? Sirina kibanda, nze ndi wa studio. Wali wa studio? Nze ndi wa studio. Studio yange eri Kasubi kozi nane studio ekanyanya eyabayimbi kozi oba ompadde omukisa mpiseewo nekana akataleke ka Muzeeyi Mayanja. Waliwo abayimbi abato sigenda kwogera nti upcoming omuyimbi omuto kuba there is nothing like upcoming nti ekintu kiri upcoming toyiza gamba nti upcoming muchungwa upcoming ejja kuba nanas, it is either nanas oba teri. Kale omuyimbi omuto atalina busobozi eyo studio eyokubiri gyenjogerako gye nakolanga yo y'abayimbi abajja obuzi abayimbi abatandika osanga studio eyolwalero nga ekola emitwalo 3-4-5 kakadde kale nga talina mukisa omwana ngenge byompadde omukisa okubeerako ku ABS era n'abalabi ba ABS ng'oli muyimbi era olina okitone audio nga mugenda mukolera ku bwereere mukube mu ngalo abali mukube mu ngalo bakole audio mukube mu ngalo abali eyo bakube engalo bazibwa audio video nayo kugikwata yesasulire ekifo yogene wekibanga kya mitwalo 10 akyesasulire ebyuma muwe agenda akole katusibule obudde butumaze tunaddamu ne tufuna essaawa ndowooza nga nnamba kubanga akantu ako koyogedde nti abayimbi abato bakoledde studio audio wabwereere abaana bange bayimbi luswata enwene luso bamanyi njabaleeta bayimbe abaagalwa abalungi. Tubadde n'omwami Vije Moon naye mpozi Vije Moon malizanga abantu bawe essimu abantu mbawe kanamba kange omulabi wa ABS enamba yange eri 0708 39 724 njiddamu nzikati ensonga 0708 39 724 yeya Vije Moon. Akati abantu bekapeeka semuto katale ka message tugenda okuŋŋanira gye tugenda okuliira Pasika n'omwana mulenzi Wilberforce Sekamate ng'aleese ekijjulo kya Easter. Katale ka message abantu semuto kapeeka mujje muwagire nnyo bambi omwana oyo Wilberforce Sekamate. Sijja kusukawo wano mbadde omwana wa Mirina Emulago ne Vije Moon musajja wa Kabaka ne promoter Hudson. Tubasiibula nti musibe bulungi mweraba.